Chikati TV twewaddeyo okukubeesabeesa mu kiseera kino n'omuzannyo gwaffe Sanyukamu. Mama Roja. Owange mutawaana ki? Gulawo naawe ompa amanda g'ekizindaalo. Naye kyazze olina ekikyamu tokimanyi nti pulezidenti yatugambye tuggalewo amaduuka bino ebiseera bya kawumpuli. Katuuse kaki? Kawumpuli nga wadda. Omukulembeze yagambye mbu yaliwo mu mirembe gy'aba Ssekabaka abaasooka. Kati lwaki yatugambye tuggalewo? Gwe mpa amanda g'ekizindaalo ebyo bye ngenda okwogerako. Katukulinde ate munnange gredi yaffe kuno. Hello. 1 2 1 2 1 2 1 2. Hello. Owange zino sente mmeka zompa? Amanda ga kanaana. Kanaana? Ate katya. Mama Roja, bulijjo peya ojinguza 3,000. Ekitegeeza akakaaga kenkuwaddeka kumala. Bulijjo osanga waggule. Ebbiri za kunkonkona n'ozija ku mirimu gyange. Tekina mutawaana. Kati ezo zenkuwadde zimpe nkuwa omutwalo. Kyazze era nsasula. Oba musajja watta omutwalo wagugjeewa? Nasoose wamanga eri ku Bachina bana bakola enguudo. Anti balina ebintu bye baakajja China. Kati nga nina okubayambako okubitikkula ku mmotoka. Ekiki? Nfudde nze. Kyazze vva wano. Toyogera nange. Genda. Ate ng'osibawo. Genda. Todda. Genda. Gye bayita site. Ogiya kwiya. Oddangayo. Alo, 1 2. Abantu mwenna mukubirizibwa okusigala nga muli bakkakkamu. Ensonga zino. Sanyukamu ekitundu ky'olwaleero kizannyiddwa Daisy Fiona ne Kasule Douglas Benda. Osobola okutwegattako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Chikati TV ku YouTube, Facebook ne Twitter. Chikati TV mu kibatu kyo.